Inside Out. Okay, this is the Inside Out. Nga bulijjo ku mukuto gwaffe guno njagala okukulisaayo gy'obadde. Bannaffe mwenna abali mawanga g'ebweru mbaagaliza kubeera obulungi. Mwebale emirimu gye mukola. Mwebale okutugoberera. Mwebale okuwuliriza. Mwebale obubaka bwammwe bwe muweereza. Bonna njagala kubategeeza nti tubusoma. Nze nfuna obudde ku channel eno okusoma ebirungi n'ebibi bye muwandiika. Ebivumo byonna mbisoma, obubaka obwebaza bwonna mbusoma, era lwe kyetaagisa okuddamu ne mbuddamu. Kale nga bulijjo ne leero ndi ne Samuel Lubega Mukaaku, mukwano gwaffe ate munnabyabufuzi ow'ensonga atera okututaputira ebimu ku bintu nga bwe tubiraba mu ngeri ey'ekikugu. Saagala kwetondera muntu yenna olw'ebyo Mukaaku by'aba ayogedde, kubanga nange the rule is buli bubaka, every message has its own consumers. Bw'ayogera n'obitegeera kitegeeza obubaka bwabadde bubwo. Bw'ayogera n'otabitegeera anze kito kinnumya mutwe kitegeeza that was not your message. Ojja kulinda ate eyo wenajjira kubeera zibaayo oba tomutegedde bulungi. Sebo nsanyusa okulaba. Nange bwentyo ssebo. Eradde nnyo. Webale kuyita mu mwaka. Era ngukukulisa oba neebaza Katonda ogw'okuyisaamu. Tuza abasiraamu be basinga okukyogera obulungi. Tebaagala twalemalira mu kukulisa. Naye luli omwaka gw'oba omazeeko gwe gugwo. Kubanga oba shuwa ukoze eki n'ebigulimu wabimanya n'obiwangula. Era ne Katonda n'omwebaza. Ebiri mu guno tobimanya. Ate mbeebaza okuyita mu nkulu zonna eza Christmas, ekujjuko, mu buli omu w'obadde nkukulisayo ne mu kyalo. Amiina ssebo. Mwebale emirimu. Bannaffe abatulaba nabo message y'emu. Naye ne mbasaasira batuuse ebizibu. Katonda bw'atyo oluusi bw'atugerera ye yalina plan. Abafunye ebirungi abongere 10 mu 10 ku buli 10. Twakuleka oteekateeka reunion oba reconciliation oba come together ey'abaliko mu UYD. Twamalako omwaka nga kyoliko haufa? Eyali erina okubeerawo nga 13 Desemba, kati kumpi gwe mwezi mulamba n'ennaku enziiseemu. Ennaku nnya. Yali etambudde bulungi ate nammwe mbeebaza media channel yaffe eno, platform yaffe eno. Naye ku ssaawa 3 nga gugenda okubeerawo, after all the assurances okuva ku police ne authorities, ne wajjawo omukulu omu DPC wa Old Kampala ne Mwami Kasigazi ng'ate bagamba balina instructions ezitava mu system, ate eyo gye tulina okujja olukusa. This time round it was rumored and later on understood tizaali zivudde namunkekeera, unfortunately nga ziyitamu omuntu omu wa waggulu mu State House atali tebamwogerako nga president, naye omu ku bayambi be ng'alagira nti bakole kyonna ekisoboka kulaba nti olukiiko olwo terubeerawo. Kyali kibi nnyo. Twali enaggulu, abapoliisi abakulu bonna nga bali mu kwesaasabaga ne bagaa ate ebiragiro bivaawo awalala. Ffe twakita wano enaggulu ne tuwa aba Metropolitan Police, nabo ne bakita bulungi ne balagira all local police posts and stations zikola omulimu ogwo. Oyagala kugamba nti n'abamu ku bapoliisi baali beewuunya ataani yali alagidde muyimirizibwe. Era oluvannyuma ku ssaawa nga ziwera 6 baatugamba we are sorry, tubadde ne ekigambo kye beeyambisa, tubadde ne
and harmonized police commands officially. Naye katwesortinge naye nga tumaze okufiirwa obutitimbe n'abantu nga bavudde mu byalo abantu bazze so far we twagirira nga kumpi abantu bakunuukiriza okusinziira mu estimate ezitali mpandiike naye nga bakunuukirizamu about 4,000 abaali batandise okubeera nti bagathering. Our target was nga tulowooza nti tujja kufuna abantu nga 7 ku mutwalo naye popopo yali etandise okuwuumira ddala obulungi naye ne baggala gates poliisi nebeeraawo neyekalakaasa ate ng'eringa egamba nti twagala mulwane naye nno Mukaaku ogwomanyi kuba bino tubibaddemu tumanyi all excuses tebaafuna kye baali baagala naye nakatukyababanja era twasazeewo tugenda kuddamu olukiiko olwo nga 3 mu lumu ng'ate bwe tubanja ne compensation olw'okututawaanya. Of course tulina amabaluwa gonna nga bwe ngenda ogakulaga bwe tunaaba tumala wano kuba wali mu nsawo. Tulina amabaluwa gonna agaali gakakasa you go on. Enkiiko 3 olw'Afrikaana olwo olwatambula obulungi okyalujjukira wadde era waliwo embeerabeeraawo olwo olwa popopo olwalina okubaawo nga 13 ate n'olwe Masaka Recreation Ground olulina okubaawo nga 22 February. Then oluvannyuma tulyoka tutunule Bunyoro, tutunule Luweero, tutunule Busoga ezo. Gwe ate bw'ogamba nti we are punishing the taxpayer ate ffe tetuli ba taxpayer ne ku ssente ezo nnyini ze twasasaanya ku olwo twali tusasudde emisolo butabalika kubanga omanyi waliwo egiri direct ne bwobuukinga nga popopo bakugamba nti ffe tukukyaginze bwe tuti naye taxi ziri bwe ziti we had already paid the taxes. So tulina ways to streamline and strengthen and systematize our institutions and organizations and the bureaucratic systems okulaba tewaliwo citizen akafiiramu olw'okubeera ensobi zaffe ababa bakuuma gavumenti ne administration ya state. What next? Omusajja wange atolemerawo. What next? Era tetulemeddewo tuwagambye ffe we want tugenda mu maaso kati tutandiikiriza ate okumobilizingira olukiiko lwennyini nga 3 mu lumu olwa Kampala Wakiso ng'era bwe twakola ejjinja olulala ojjukira era twafuna ekintu kyekimu. It's not the first time nga bwe twakola e Masaka kati ate bwe tuvaawo tugende ku lw'e Masaka kuba lwo ennaku zaalo zikyali mu maaso. We appreciate ensi eno bwefaanana abakulu mu authority za police be bakugamba nti we had an harmonized police commands. You go with that and ate oba onookikolera ki. It would be an embarrassment for one to mention it, but anyway. Ojjukira lwe twalina uncoordinated movement of troops ku Muwanga Paulo. Era ensi yalina kikkiriza sometimes efuna ne collateral nga ya bulamu eky'omukisa omubi. Ku luno Katonda yatuyamba nti tewaaliwo obulamu naye kwali kufiirwa ebintu bitwateekesa. Now let us broadly look at the opposition game plan ahead of 2026 in a broader perspective. Where are we and where are we going? Mwami Lutaaya, nze njagala nnyo okwogera ekyamazima ate bwe tutategeera byamazima tuyinza obutasenvula n'okuggusa omulimu omukulu ogw'okununula n'okuyamba eggwanga lino okusomoka ennyanga yeebyo byenzize njogerako ebbanga n'ebintu naddala crisis ez'ebintu ng'ebina mu sayidi ey'ebyobufuzi naye olwabo abayinza okuba tebaatuulirako mabega ennyanga gye tulina okusomosa eggwanga lino esooka tugiyita capture ekiwambansi era njogedde
eyo. You keep talking about capture. Who has captured who? You are free to move. What type of capture are you talking about? Ani yawamba ensi n'agiteekawa agiwamba agijjawa. Yes. The mafia junta, members ba mafia junta balimbika ebyenjawulo. Oluusi ne president w'eggwanga n'agenda n'agamba kati ate ebyo saabitegedde bwe byakoze nga naye muwambe. The mafia junta, some members of the mafia junta. Who is that? That is all political term called mafia junta. I've studied political science. Be bafuuse omwami omu bamuyita Lwomushano b'omumanyi agamba nti abawambi alina kyagamba anakuba. Al-Nakuba. Owulidde? Mu Lunyanyimbe oba mu Nabuddu oba mu Lamogi tubayita deep state. Deep state. Giving it an official name. The deep state. Deep state is a beautiful word. You have called them mafia junta, then you call them deep state. Anti kyenvudde mugamba nti officially, academically and officially tubayita the deep state. Naye nga omanyi kati ng'obubbi bw'olaba obubbi bwe tubulungi ennaku zino. Corruption. Ninga obubbi era n'okugira naye bw'alaba wali omwana asisa akasimu naye nga yeeza bba mpitifu. Kakati na wano kyenvudde ngamba nvuddeyo eri gy'ozoose nti mu mbeera zonna abo abantu baffe tubayita deep state. Mu Lulamogi oba Olunabuddu oba Olunyanyimbe oba academics ne ba official gundi bavuga nti the deep state. Why do I find that an escape as a lame excuse for you not doing the right thing? My question was, where are we and where are we going? Era enyo ngenda kutuukayo naye bw'otuuse ku kino ogambye ekyoka onnyonnyole who are the captors. Okay. Ngezaako okunnyonnyola the captors naye olina okusooka okugambulula technical words whatever lulimi lwokoze ki lweyambisizza. Kakati deep state ekyagiyisa deep state tigojja n'otunuulira n'ogamba nti naye mmanyi ekigambo ekiyitibwa state ya Uganda oba state y'ensigo eba ne government eba ne organs of the state. Nti parliament, nti judiciary, nti executive. Yes. Mwana wattu nti ate wansi waabo tuyina ministries and government departments. Nti ate wakati n'ebyo tuyina the Twitter institutions. Ey'amateeka, institutions ez'enjawulo ne states nga kati muli aba fourth estate. Kakati gwe n'ogamba eyo the civil service katugambe njimanyi bwe mbaako n'ekizibu lwe lukomera lwange gye ŋŋenda ne banzirukira the disinterested, the civil service we call it the disinterested individual of the state. Atalina kiki kyekubiira nti bwe naagendayo no matter nsanzeyo Musoga, Muganda, muto, mukulu, amateeka n'ebiragiro okutambulizibwa n'enkola tubimanyi era n'ebisinga biri codified. Kakati gwe bw'ogenda ngoga nti ngenze mu kooti, kooti ejja kuntunuulira ngazi. After all waliwo n'amateeka agagana we are all equal before the law. Kakati bw'ofuna kye bayita deep state ebyo biba bifuuse bugologoosi. Emabega wabaayo kabitambuza nga naye mulamba civil service ndala. Bw'oba onoosaba omulimu gumala bw'aba tannaba kukoonamu ntegeeza oyo ali emabega
gotalaba invisible man oba woman oba tanaba kukoonamu gwali mu office wali tosobola kukola decision yonna ndala kuba ate naawe atuuka na conditioning nga naawe okubeerawo tokola bukozi application kubanga nina masters nze muyanga lutaaya ndi mukugu nnyo mugundi ng'amala kubaako kyaga nti oyo muyanga gwe njagala abeeraawo and must serve my interests. Kakati ne bw'oyingira mu office olina okukola trade offs buli kaseera okola buli kyokola ng'omutunuulira wano tomunyiiza. Tokola ki? Tomunyiiza. Tokola by'atayagala. Ekyokubiri najja oluusi akuwaayo n'obwasiisi naga kati mwana wange okoze bulungi n'akuliwodinga naye tafaayo ba ekyo kyakuliwodinga akijjawa kibanga yakijja mu nsawo ze. Therefore otandika okubeera n'ekintu wano olowooza nti kyekyo naye ng'emabega waliwo ekyamaanyi ekisinga bwe gaba magye oyo bw'abeera eri emabega mwambala pipsi n'ogamba nina amaanyi nze komanda nze kino nze kiki naye nga pipsi z'oyambadde n'amaanyi g'oga nti oli mu office togalina oli amala kugamba era owulira nti byonna nga bikyali awo wadde gwe CDF naye waliwo abaavu ate ogenda ogamba nti abaavu ate n'oluusi gw'olowooza nti abaavu oliva commander in chief naga no oyo si alina obuki obuyinza kandi deep state bwetyo bwekola. It can reward, it patronizes. Era mbadde nga nkunnyonnyola namuziga kwetambulira deep state ng'egenda enywera emirandira gigenda dipa gigaziwa gigejja jagagala ze zino tematema ofuge buguyaza ofuge oba siruwaza ofuge nsinza nkuwe yavuwaza ofuge owulidde siga basigemu sigamu ekyo ekiriwo otabangule owambe otwale gulirira ofuge ndaba mukamwa nkugunde. That is the reward system. It's a punishment and yeri mabega ndaba mukamwa nkugunde era botakola nga bajja kugunda oboyaga watoyagala bajja kubuzaawo buli omu n'atandika okumanya munange nno wami muyanga tugenda mpola munange abantu ensi eno nzibu munange nno genda mpola bajja kubuzaawo kati wano gundi teyabulawo kagezi okyamulaba bwebati bagende kagezi weeyo ngamba weye Kenya njogera ku deep state eri eye Kenya kagezi okyamulaba nange kali e Kenya wabeera oli gundi omusajja eyalinga omuyonje ennyo gwe bakuba mulembe gwa moyira ki kati ng'abantu batandise okutya olwokuba yafa kamwogere sekyandibadde kirungi naye ye kamwogere kubanga waliwo omusajja gwe bayitanga Total Man wamuwulirako the Total Man of Kenya nga ye kyekifundikwa kya deep state nga bagamba ne Moi bwamanga Total Man abanyi okumutuuza wamutuuzizza eyo gye bayita deep state. Aka deep state ne baba parliament golowooza nti parliament etudde ku lwammwe abantu mwe bannannyini nsi etuula ku lwoli era buli kyegenda okusalawo balina okutunula ku kibegabega ekyasala musango kusinzira ku mateeka ge yasoma esala omusango kusinzira ku interest ya ba real controllers abali emabega. Ebiwandi byetaaze bituuke mu Uganda ebiwandi byetaaze bituuke mu Uganda kale nga bw'obinyonnyodde bwe biri si byagalira ddala naye kati bituuke mu Uganda naye eky'omukisa omubi bye biriwo gavumenti z'amiini lutwa obote 1 obote 2 twazinenya naye tetwatuuka ku level ya capture twalina misirulu ne capture era byezaala era ereeta misirulu ereeta dictatorship atalabwangako efugabbi butamanya nantagambwako nakyemalira ereeta planda ate bwereeta planda ne economic command heights z'eggwanga zonna nezitwala nezimalawo
yo nezitwala ku lwayo. Why do I want to believe that your angle on this comment is misguided? It's okay. Naye nze nkola bukozi analysis, and you know I'm both academically astute. You are an angry man. But at the same time, hands-on leader and politician. You're just angry. Lwaki nandibadde angry nga njogera ku deep state we Kenya oba why am I angry? I'm only angry kubanga human beings tulina side eri corrupt ne side eri righteous. Bw'olabanga the corrupt side gezaako to overwhelm and subjugate the side eri righteous oba eri kigambo ky'Oluganda ne side egoberera ey'empisa entuufu otandika okweraliikirira era tekikugaana kunyiikaala. Twatulaba ne Katonda yanyiikaala ng'alaba abantu bali mu bya Sodoma ne Gomora. Kyabijjukira ebyo yanyiikaala n'atuuka n'agamba genda osaanyeewo naga naye bwe naasangayo ebitaano kale bw'osangayo ebitaano ng'okomawo n'agenda naye bayinza obutawera bitaano bwe naasangayo ataano okay kale bw'osangayo ataano n'agenda naye abagenda n'aganda yamala abantu boonoonese nnyo bwe naaba nsanzeyo bataano bokka nabo mbasaanyeewo omusajja n'addayo olaba eyo conversation ekugamba nti waliwo humanity lwebeera corrupted and corrupted absolutely. Naye tekijjaawo tinga humanity eyo entono eba eriwo value yaayo esaana okutenderezebwa n'okusibwamu ekitiibwa. Even in you, the good aspect in you. Sifuuka pastor. The good aspect in you tusaana okugitendereza naye the evil one enyiikaaza tutwala mu kufa era ne bwe liba ggwanga tuba tugenze ku path of destruction and the path of Mukaaku, you have talked so much about government, but my question was, you as the alternative government, as opposition, where are you and where are we going? Ndabayo naye obadde weesibiira kapcha kyeki kugambye yemu ku nnyanga kati mutulina okuyita ye tulwali tetufunangako ennyanga ey'okubiri eya politics ow'obulimba ow'ekitimbabula ow'ekiwaanyi ali mu sayidi zonna eyo nnyanga nnene. Of course era etambula ne the corrupt nature of the corruptness, the corruptibility ya society yaffe. Ennyanga ey'okusatu ani alimbaani tugenda ku yakusatu tugende ku y'okuli gy'ogambye politics ow'obulimba ani alimbaani politics ow'obulimba mbadde nno mbyogedde bulungi ng'ennaku zino bwe biri gw'olimba bannayuganda tembeera politics kitimbabbula kutimbabbula ani atimbaani kikyotalaba mukulu muyanga bw'oba osobola okulaba bino byanalyze nga tani akutimbye ebbula kandi tekikyali recent twagenda okulwana olutalo olw'emyaka 5 oba okyalujjukira wali muto naye olumanyi olwewa olwafunvubira ennyo mu kagolomolo keruweero ne lwetooloola Kasese Ankole Mbarara Masaka Katonga Semotoka peeka masuuliita abaana b'omusajja batudde eyo kigombe kyanini musituuni kibonge kyanini. Kakati olutalo olwo lwali n'ennyingo 10 ezannyonnyola bannayuganda ng'esooka demokrasiya, eyokubiri security, eyokusatu corruption, paka kuzisembayo n'enkwatagana yaffe n'amawanga amalala n'entalo. Era omanyi abagenda bakoppa nnyo beteeke mu kifaananyi kya Katonda kyovola oluusi beyita bassaabagabe saabalwanyi nze Katonda teyegeregeranyizika kumbe bo beteekamu second to God if not gods themselves. Naye
n'amateeka n'ennyingo ezo bakola 10 ng'amateeka 10 naye ne bajjamu era 2 ku mateeka 10 tugamba yagala Katonda n'amaanyi go gonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna. Etteeka eryokubiri ekkulu etteeka eryokubiri basamalayizinga 10 yagala muliraanwa oba muganda wo muliraanwa wo yagala nga muntu munno nga bwe weeyagala. Ffe tutwatula mu Kristaayo waffe nti gano ge mateeka amakulu, ebiragiro n'obunnabbi byonna mwe biva. Kakati no bano baakikola ennyingo 2 ku 10-point program tugenze okulwanyisa ekittabantu oba effugabbi n'okudobonkanya demokrasi n'ebyokulonda. Omusajja bbaati akalulu, omusajja ayinza atya okukola akakiiko k'ebyokulonda kasekono nga kali gundi muwanga badobonkanya batya akalulu ne bateekawo akakiiko akatali feya. Era ffe tugenze musiko oba tutta abantu tubatte oba tufiirwa obulamu bwaffe tubufiirwe. Kigambibwa on record mu bitabo byonna by'osoma nange byensoma on record nti Abanayuganda basukka 5,000 500,000 baafa. Naye ebitabo ebirala bigamba nti waliwo abatali accounted for. Kigambibwa nti basobola okuba nga baawera emiliyoni yafa. Kyekyatuuka bw'obala bw'oba otutte 5,000 be bantu 273 273 buli lunaku minimum 273 buli lunaku parawa be bantu 12 nga bo bafudde mu myaka egy'etaano. That was a cost. Bw'oba otutte million be bantu almost 600 per day. Souls of young, energetic and some old people. Kakati bw'otuuka mu ekyo ng'omanyi nti ekyabassa kubba kalulu, butakola kalulu k'amazima na buki na bwenkanya, butawa na kakiiko keesimbu, toyinza kujja lwaleero nga buli lwe bakugamba tutereeze ennonda y'akakiiko, balansi y'akakiiko, competences ne kooti zo nga bwe zikugamba competences z'akakiiko n'ebirala, nga gw'oyongera kwongerayo nti njagala ba cadres be baba bagenda wali naddala abo ate bendeeta nga n'okugwa baagwa basobole okumanya nti mbayambye buyambi. Oba watimba bbula Kategaya kyava akyogerako, Tinyefunza kyava akyogerako, Kiza Besigye kyava akyogerako, bonna bakyogeddeko bamanya Mukyega bamatembe okutuuka kwa Mama Mbabazi. Kati ne Muhoozi naye agamba there is something wrong. Bw'obanga ekyo kyekyakuleeta mu buyinza woota okutimba bbula kuwakola. Ku side eyo nkugerezaako ku demonstrating la politics kitimba bbula. Kyekimu n'opposition yange erimu emboozi zonna ze tuzze twogerako wano. I'm removing a dictator. Emmeeri eri wali Mombasa mwaka bino byenjogerako kati buli muntu abimanyi kuba biri bise. Mwaka yange ya Robadoba ngenda kumutwalaganya ne Robadoba. Ate bwe tutuuka wali ng'ate weesibidde mu nnyumba, ate bw'ovaayo nti ate kakati tisigenda genda mu kooti, ate kati ngenda, ate kati kooti y'abantu ebyokulonda temukyali nanga sikyaddamu, ate dakika 2 mu America nti ate nze ngenda okwesimba. Politics kiwaane ne politics kitimba on either side is a big nyanga gyetuteekwa okusomosezaamu eggwanga lino. Kubanga ne bw'oba ojjawo ne yatimba bbula eri gye nkugambye nga naawe ewuwo mu kibiina kyo ekya DP, ekya FDC, ekya NUP toyagala kulonda kutuufu abantu oganda people power
katugambe fe aba people power DPJ mani ani no people power naye nga ate gwogamba nze nina okugamba n'abeera candidate we Makindye we Rubaga we Gindi nze nina ate ba people ate olwo balina maanyi ki balina responsibility ki kyenkutegeeza ye politics kiwani eyo nyanga nnene ennyanga eyokuna yennyanga ey'okuzimba Katonda w'oku nsi mu bukulembeze n'ebyobufuzi political cultism oyogedde kitegedde kyoyogedde kiddemu political cultism okuzimba Katonda b'oku nsi kyajja bwekityo mu NRM era olaba Mwami Besigye bye bawandiika bakateega yabaani baalinga balowooza nti ffenna we are all animals are equal but some animals why some animals are more equal omutawaana we gwajira kagutta waffe era tayogerwako tayonoona takola bwati twagenda wali tukyali mu UID oserengera ku park era kagutta gwe tukaddiwa tadda buto takola nsobi kakati eyo ye wavudde omutawaana gwonna naye bw'otuuka ne mu opposition Mao is always right oba yabatute for a ride or not Mao bw'obanga onoomuddamu bajja kugoba bugobi ku kitebe ne mu kibiina bajja kuga nti gwe toli wa DP twala n'ebibiina ebirala UPC yani bw'otuuka ku NUP tayogerwako talabwa mu kamwa ojja kutibwa ffe tuli SFC gwe Mukaaku oyinza otya okulezinga kakati awo ozimba cult ne bwebeera mu ddiini eba mbi kyova olaba n'obwa paapa bwe bwajja mu cult obwa paapa eddiini yaseebengerera yali eggwekerera oba kitegedde talabwa mu kamwa n'obwakabaka n'obwakyabazinga bwe bujjamu embeera ya talabwa mu kamwa ate nga abakola ebizibu abeetooloolera awo abaagala ebintu ebyangu kunywa ku mwenge kukola kino ebyangu ebyo ffe tunywa n'omukulu be bawoza talaba mu kamwa ne bajjawo kye tuyita internal organization and stratified scrutiny kale kutwala ngewaffe Buganda system yakola obwakabaka nga bulina self cleansing okuleeta infallibility y'obwakabaka nti olina kabaka institution ya kabaka tagibeera mu bwomu ate baali bagikola kabaka ow'ebweru kabaka ne baleetawo ne Holy Spirit kabaka ow'emisambwa bo mu kutegeera kwabwe that was the spirit nti ffe atuli bantu naye waliwo spirit okitegedde ne bamala mu bwakabaka obwo ne baga nti alina olukiiko alina government cabinet alina olukiiko lw'abataka olukiiko lwa bonna olukiiko lw'abalangira n'abambejja olukiiko enkiiko ne zibeerawo ate alina n'abalangira nga bo abooluganda batuula ne bamukuba mu ttooki era bw'abeereyo si yabasaabalangira obiirawo ssentebe oba okitegedde nti byaleeta biba bimaze okukola ki okusengejjebwa intelligence ejja ne mu bamaama be ti bano bannaalinnya bano Nnaabagereka yayisaawo n'abakyala ne bafuna we bakola ki we bayisiza ebyo ate bonna batuula mu lukiiko emmengo abamu ne babagamba nti mwe mujja kutuulangayo nga mwe abagundi naye muba temwogera oba okitegedde naye bajja nabo ne bawuliriza intelligence ne bamutwalira kakati n'obwakyabazinga bujja okutambula n'obulala mpa example nti without internal scrutiny accountability and transparency n'okubeera nti omuntu agambwako n'amateeka we agali clear omalirizo ozimbye cult kati kyetulimu obuzibu eggwanga mwe litubidde kwe kuzimba betuyita political cults so political cultism mbi nnyo n'ekisembayo ennyanga bwamagwayo kitimba bbula kivaamu obwamagwayo obwa kyeteeba gy'onoogamba
nti corruption tumulwanyisa tutaddewo kakiiko gundi IGG institutions ez'amateeka ogakoze n'oyongerako n'endala nakalema obimanyi ebyo ate baba batayiza ababbi noga naye ababbi ate temubagambako bayinza okuddusa ssente oli obiwuddeko ebyo bayinza nokola maaki tugenda kukololo ebyo kakati oyo abakyeteeba. You have established all the institutional and legal frameworks to fight corruption and to defend the country against corruption. But at the same time, going in ojekubiramu ekituli. Ebyo no biri ku government ate no biri ku corruption mugazi kuba corruption yabeera webanga nebba. Ne ate sandi bisubidde kubeera ku oyo ayagala fa abagala ogenda mu buyinza. Fa abagala ogenda mu buyinza. Tokomye bukomiku ensimbi ze bakuwadde okweya revolution manyi bo olwanyisa nga gwoli obweru wa government olwanyisa government okitegedde oteekwa okuba nti buli soso obutono bwofuna bonna obweyambisa nga bwalabanga abasajja abo baali mu nsiko abamu be ba Museveni baani ne bafuna emmundu 3 ne bagala tugenda kufuna emmundu 100 naye ne sasitomala gali kuba muwogo gwofunye mwoyambise bulungi ne bwoba bafunye ensama n'eddiba likuume kakati osanga nga tufuna abadipi tufuna miliyoni 9 omwaka ozibuuza wezigenze tozirabye n'aba UPC bwe batyo NUP miliyoni 15 8 sedi ya muwa musolo wenda twalinga tetufuna basemogero babede sedi ya muwa musolo tewaliwo kyolaba kyezikola oli ayinza okwetolola mwawo n'agaba obugaatu wali kubebase kukuba abantu nga 15 naga ndi mwanda bibwenzi saasaanya naye nga bwalinnya ogenda anyonya alinyanga bwayagala first class kola film kola bino nobuza how relevant ebyo bwe biri ku struggle ku baana abasibiddwa kukunoonya ababuzibwawo kukulaba nti tunywezezza tutya opposition kukulaba tuzimba tutya superstructure ey'obununuzi nga togiraba okwekuba goolo okulala abasoga bakuwadde obululu abasoga bakubye abasoga tolina kyobabwadde oba kitegerekise bulungi. Where is the balance? Oyagala abantu beyongere n'amaanyi oli bwalaba ng'oyisiza omuki oli bwalaba ng'oyisiza bw'oti abasoga n'omwamba mundi bujjo bwalaba ng'oyisiza bw'oti abasoga golowooza anajja gy'oli ate babaganda bo bavuma nalumansi banajja gy'oli obwakabaka tobwagale bubeerawo tebuli mu byabufuzi niye obwetaagiza okumuberezinga abantu kakati ekyo kyetuyita magwayarism nti obeera mu ttiimu ng'omusambi wo omwagala kapiteeni wo wamugula wamukansa naye nga buli we musamba omupiira yekuba own goal emubiri yakubira mu ntabwe mugenda okulaba abadde mu kifo ekisooka nga muli mu kya 6 nga muli mu kya 10 nga muli kya 14 muli mu kya 16 kumpi genda mu relegation oli gusadde olutabaalo oba oliteeka ddi eggwanga ku mutindo kyekyatuleetesezza omutindo ng'aba opposition nga nzira ku kibuuzo kyo mwagala kukola mutya mmwe kiddemu ekibuuzo kyombuuziza muli luddawa ng'aba opposition mugendawa yes saagala kulimba as of now tugezezzaako nnyo okutunga opposition n'amaanyi ga opposition mu kugezaako okutunga opposition n'amaanyi ga opposition n'okuleeta abo abaali baganye okubeera ba participant nga tebannababiraba kuba buli omu alina stage kwakola ki kwabirabira ne tumanya tulina ebizibu era bituze tulaba bwe twakola IPFC eyasemwogerere bwe twakola reform agenda okyagijjukira wali very active participant bwe twakola IPC bwe tuzze mu TDA ne tujja mweno eyakagwe ya people power bwe twali mu people power twatunuulira failures ez'okwolwo ne tumanya tulina ekizibu kya interparty rivalry kubanga parties ezitukulembera tulina ekizibu kya interparty rivalry
tulina okugisootinga. Buli omu ayagala kusiwa mukake. Ekyo nakyo kizibu kiri awo. Ne tutalengera mulamwa munene ogw'obunoozi. Ate ng'eggwanga omuma munanula buli omu mumukola ki? Naali mwenaalemu. So twatunula ebintu kwe kuleta zi modo ziri one to one modo, buli omu atayize w'alina amaanyi n'ebirala. Ebyatemulibwa ku if you are not noob, you are not with us. Okyajjukira? Ate olwo nga tuzzeeyo nga luli if you are not FDC, you are not with us. If you are not Besigye, you are not with us. Is that also state capture? Eyo si state capture nkugambye bye bizibu bye twasanga nga opposition. Oyimirira otya okutandika okuwanyisa n'okununula eggwanga. Okusoomooza okupya. Mmwe baani? Aba opposition b'ogamba muyimiriddewa. Ng'ogyeko interparty rivalry, ogyeko ebyo byonna bye nkubuulidde. Kaakati ate bituteeka okusolvinga. Tulyoke tufune amaanyi, embavu ne resources ne technical capacity okwaŋŋanga omulabe waffe mu last bend ey'obununuzi nga tutandise eno phase ya transition. Already yatandise dda. Opposition kati yestratifyinzeemu ebiwayi bisatu. Puliriza. Opposition has stratified itself into 4 chapters. Inadvertently and advertently. Mukumanya nembutakola ki nembutamanya. Group 1 oba strata 1 bagiyita opposition in government. OIG. Andi kati ab'omutindo kati gwe mulimu waffe okusunsula bino tukole self education tusobole okumanya omulabe waffe yaani tumukwata tutya n'obunafu bwaffe buliwa tubukwata tutya okusobola okwaŋŋanga omulabe. Bw'ombuuziza tugenda kuddawo. So number 1 strata oba chapter opposition in government OIG. Kwata ebintu bino mwami Muyanga ntegeeza n'oyo atulaba. Owokubiri opposition in government. Opposition in government. Owokubiri strata number 2 apparent era engeri apparent tugiyita opposition ndya nabo. Opposition ndya nabo. Oba opposition tulya nabo. OTN. Bw'oba oyagala mu lulimi olwangu luli gwe lwotera okwanguyirwa olulamogi ye middle card opposition. Kidemu the middle card opposition MCO. Kawandiike wawula atujja kalifaalingako. Mu lulimi olwangu abasinga gye bayise opposition quality leadership. Opposition of quality. Kakati ezo zimaze okuyimajinga. Ogwa mweruwa kuzino. Simanyi gyogenda kuteeka standby generator wana yeyita opposition. Naye okuyamba mwana standby generator ate yo terina kubya transition eri ku succession. Mwana simanyi twakole omukago bamukola mikago ne government obamanyi ne wange mu DPJ bali obamanyi mwana baganda baffe bakena and a company advocate that axis yekola strata number 1 opposition in government.
Opposition number 2 eriyo kyajijukira njijukira njiwandise position India nabo middle card opposition kakali middle card opposition yote faayo oba resources ezijje kankweli erinnya olusi erinnya libatera okweyambisa ensi yonna si wano mu Uganda yokka oba eri mu America bayinza okuyita Big Sam oba Bosco okitegedde oba resources ozijje wa Bosco oba Big Sam oba wa deep state gyenjogeddeko no problem kasabwe osigala ng'oga nti ndi wa opposition oba resources ozijjemu abo omanyi tulina global movements kale ennaku zino owulira nti abantu badduse banonye sente za bisiyaga obadde obiwulira ate na buli awali campaign ani yadduse ayagala sente z'ebisi bazireeta bazigira naye on condition nti ojja kuwagira okusiikanga ekizibu kiri buli wamu mu Amerika Bulaaya mu Africa South North East nawano kyatuuse nawano kyakoze ki kakati abo yetafaayo values ki zo maintain as long as yafunye ensimbi najja nazoganya n'ensimbi okusooka afuula ensimbi Katonda era atalina nsimbi bamuvumirira oyo muyanga atusumbuwa busumbuyi mwavu talina nsimbi tebafaayo magezi golina contribution gyosobola kukola influence gyosobola kuba nayo gwe kasoba nga talina nsimbi totegeera kati bafuula sente materialism Katonda naye ate n'engeri gy'okukifunamu bakugamba nti the end justifies the means. Ye philosophy. Ate mu opposition nga mulimu abalala bagamba no. While we mind very much about the end, but the means must be pure. Must justify the end. So ye your position. Eye lyawo egwamu abantu abo. Naye waliwo ne opposition eno mutindo. Mwenjagala okuteeka mu nyanga lutaaya. Nti egenda n'egamba look eggwanga lyaffe erowooza nnyo ku mwoyo gwa ggwanga n'erowooza ku the means must justify the end. Ate n'erowooza nti ensimbi yokka si kyekyamakulu wabula ne kyoleeta amakulu gaakyo enkola ennungi n'okulaba nti kijjuna omuntu ekitiibwa kye rights ze neyagalirayo mu ggwanga kikulu nnyo. Kakadi opposition gyetufunye kyetubadde tetulina luli mabega luli ku mirembe gy'abamukuluse mwogere n'awalala opposition yabanga opposition. By the way ne bobote baali bawakanya amini opposition yabanga opposition naye kati tuzze tuvudde ku bizibu by'okubeera ne interparty rivalry okubeera okweyagaliza ffekka n'asiwa mukange ne tugaana okuzimba ekisiira kyetuyita front ekisiira ekireeta buli munnayuganda okwejjamu okuyisa eggwanga mu nnyanga eri gyemugambye erimu emitendera kumpi etaano n'omusobyo. Kakati ne tutandika ate n'okugamba mwami munyanga wadde olwanyisa nkola mbi eriwo olwanyisa abatamanya ŋŋamba sooka weefunira akasente bw'ona ofuna akasente olekane ng'oli mukufu olekane ate omulala ye nagamba tumale tugende eri tubeere wamu na bano oba tunyigiriza bannaffe tubanyigirize bano balibo babafudde oba tuli bakuba busu. That is opposition in government. Then opposition mutindo mwogwa mwendowooza mwogwa. The Inside Out ne Samuel Walter Lubega Mukaaku analysis akulaga wa opposition weri mu budde buno ne government. That will be very important in understanding our next course of action in our politics. Katumulemu Katonda tujja kudda naawe ne Lubega Mukaaku mu kitundu ekyokubiri tovaawo. The Inside Out George agoberera ne Walter Lubega Mukaaku. Mukaaku mbuuzizza nti tula muli otunyonnyodde we muli
mu politics ow'ebiwanyi kitimba bbula, politics ow'obuwambe capture n'ebifaanana bwe bityo, olagira ddala nti muli bubi ku sayidi zombi. Eno bali bubi naye nammwe muli bubi, mulagawa. Nga opposition bali tubamanyi we tubateeka tumanyiwo bye bakoze bye batakoze we batutadde mu nnyanga ziri zeeyogeddeko tubategeera bulungi. Kakati ffe nga opposition okusoomooza okubadde kuze kyekino ekipya ekituzzeemu tulina okutegeera amassa mwe tugwa tulyoke tumanye how we relate. Buli omu yeetaaga munne naye tulina okumanya how we relate tusobole okubeera nti tugira omubisi ne gukola ki mukunya ne gummuka. Bw'otategeera bino biri bye nkugamba ebyaliwo ku basemwogerere ku reform agenda ku IPC ku IPF ku TDA ku people power noddamu n'okuba ettooki n'ogamba nti nga people power twali tuleesa amaanyi naye ekintu twakiyiwayo tutya lobadoba twamwekola tutya twatuuka tutya okugamba abantu nti kakati fe tetukyalina kye tusobola kukola kakati tubirese mu kooti yaki y'abantu watugamba nti tubikukwase naffe tulabika nga opposition milk-card politicians nemanya abali mu government tebali mu government pasi naye bo bagamba obufu bwaffe babufuula bukatonda. Bo bagamba nga ze sinalowooza ku byakununula ggwanga ndiiriddewa nga siri ku byakununula ggwanga neemulisizza ntya. Owulidde ekyo kyekizibu kyabo nabo naye nabo ekyo oyinza okubaako bw'okikwata n'okijjamu capital. Kakati n'omulala ono opposition mutindo ye oba mulamwa mweyambisa ntya bw'obanga gw'oli mu kategori eri n'omanya byasobola nti bwe muteeka ku kizigo oyo mmanya ajja kubeerawo kubanga tatunula kwemulisa muyanga lutaaya tatunula kino wabula ye atunulaga nti nze ka corridor ka enclave kange kennina ka mawulire ka social media platform nja kubeerangawo wadde mba mpeereza eggwanga naye naawe Mukaaku bw'ojja nja kuwanga chance onnyonnyole n'omanya nti oyo ne bw'ojja ku Lwokubiri ku Monday oba ku Sunday akawungeezi omusangawo mu studio ye. Ekyokubiri bwe musangawo mu studio mwana wattu muyanga kyalina takukana ssente nti bwemba sizirina sijja kugenda mabega wa kamera. Kyokka ate naawe oyinza okumanya tiwaliwo lwatuulaawo ennyo gwonomukozesa afudde naye ye omusajja mugumu. Olabye enjawulo bw'omala okutegeera ekyo era nga kati ffe bye walaba mu Afrikaana bye tutwala kati bye nkugambye Masaka wano Bunyoro n'awalala opposition mulamwa yeyina okubeera entabiro ya opposition ez'essatu the anchor era yeyina okubeera namuziga nga tabayini ya namuziga eyo tabayini omanyikiri nga ye quality leadership and focus coalizing quality leadership and focus. Kakati ebirala bijja mangu kasobalira ne namuziga ekutte ne mu Bayibuli ne mu Qur'an bagamba nti awatali bukulembeze society gwekerera abantu bagwekerera. Owulidde? So na wano obukulembeze mwabo bonsatule buyina kubeera mu opposition mulamwa opposition mutindo kikole namuziga ne turbine ezitambuza ebiki ebirala naye nayo tejja kukola nga tetegedde tetegedde problems za opposition
kakati ennaku zino olaba waliwo muyinza okusisinkana ku lumbe oba mukusabira ekintu oli omwangu naye nga opposition mwatulabye twegase mwatulabye twegase tekuba kwegatta muli masaŋŋanzira musisinkanye almost accidentally ensisinkano eyo teyinza kuba eri gyogamba nti it was deliberate well thought through cogent era mufunye resilience ntegereka bulungi ekyo kiddamu nekikugamba lwaki tetukyawangula by elections kubanga oteekwa okubanga ensisinkano teri accidental si yakwemulisa banamyemuliso balungi basemyemuliso mu opposition naye tebasobola kubeera namuziga tebasobola kubeera turbine tebasobola kukola mutindo ntegerekese bulungi lwejega nze wano nze gundi jakuwa ekyokulabirako nkoze neddwaliro nkoze wano naye nga neddwaliro yizo dinonya notalifuna sagala kwogera ku bantu ono akoze ne Walter Lubega Mukaaku so mwami yanga waje tugenda coalescing quality leadership is paramount okuddamu okwogeraganya ne publics the Ugandan publics tusobola okubanga ffena tuli wamu naye ekyo mukikola tusobola anti kati twatandise ekirungi obaddeko yo twatandika mu press conference tugenda ku Africana jo twali tugenda singa tiyabadde byotegedde tugenda e Masaka tujja genda around the country ekyokubiri nga tuingaginga ne ba stakeholders abalala walabye ba bishops babeera concern goyimirira ogamba nti kusaba babo abatabaze kusaba andi oyo yoliyo gwegambye category 2 bayinza bati tuyiza bati kungana wano abantu batajja ati wabo wandikidde ekyo nakyo tubasobodde kijjukira nti okuba wandikira nolaba ani anasobola okubeerawo natabeerawo nga tonaba nabavuma kubanga nobavuma ate bwotyo nobatiisatiisa bayinza n'okumaliza nga bagenzeewo omulabe oba nga basobeddwa ne babita kandi noweetaaga okubakwata obulungi abo banaddiini obwakabaka obwakyabazinga tubwetaaga bwolaba kyabazinga ng'ayise standby generator tomusoma busomi nti lwaki amuyise ndowooza abo bali wamu musome ogambe naye basoma n'oli okitegedde as obs balina kamaraderi munabuddu bwagiyita kamaraderi bwabanga asobodde okumuyita nange muyanga niwe tuba tetuli bakibiina kimu kizibu okukola embaga nesikujjukira wadde tetuli bakibiina kimu meaning tulina kamaraderi ku university mu mirimu gyobadde okola egy'amawulire ebifaanana bwe bityo muyanga lutayo omusanga netamala emirundi muyanga tali mu kibiina kyekimu netamala tateekako nakakofiira katamala emirundi naye balina omukwano ogw'enjawulo gye bayise bino olina okubitegeera kwegamba ate tekiraga rocket science naye kyetaaga omuntu atuula n'obwongo obukakamu n'otegeera nti kyabazinga mwetaaga ne infrastructure y'obwakyabazinga nina wenjeetaagira ate naye erina role mu bununuzi kubanga nayo ekitutuddeko kyekigikose eki kyekigituddeko obwakabaka mbwetaaga seera akubugamba nalumansi nti eri bampisa obwinyi kubanga nabwo bwafiirwa abantu 100 bwasibirwa abantu baabwe 3,500 ababuziddwawo 1,400 bakibalama n'abalala they have made a contribution bayambye n'okuyamba londa mpuuga londa gundi teeka gundi wano twala zaake muteeke wano bwakabaka bukuwa ku magezi bakatuliki basiraamu baprotestante basoga kandi ebintu bino binoteekwa okubikola eyo gye tulaze naye tuteekwa okukola ebintu byate ku sipidi nga tetuwuddiisa nga tetutimba bbula nga tetusiba kiwaani kakati tulyoke tukole deliberate moves nga kati ekiriwo mu ssaawa eno kubeera ng'oprioritizing ebikulu oyagala otwale abantu mu kalulu nga bwe tuzze tubatwalamu nga tewali kikoleddwa
Goderi ogambe nze ngenda kwesimbawo Mukaaku njagala kwesimbawo kuba president ngaze wenesimbawo kuba president oba njagala kwesimbawo kuba MP naye ng'okimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda ke bakuleetedde kasinga nako bote ne muwanga ne sekono kasinga obubi n'obaddewo ennonda yaako balansi yaako competences zaako tulina okubeera proactive okulaba nti population naffe abopposition n'abali mu government tubagamba nti enough is enough, we must have akakiiko k'ebyokulonda nga keeko tolonda ba KCC abambadde ne uniform ababeera mu kirasha nga bebakuba engalo babeere ba referees board abagenda okusalanga emipiira gya express n'abalala so awe twawukanira nebino ebyokugamba abantu nti simba ebitooke mu kkubo ate naawe mwogenda okuyita oyinza okusanga tukuziyizza gwe wennyini wetyo wetumaliza ey'olwaleero nze Simon Muyanga Lukyaya. This is Inside Out.